Yesu Kristo yeebazibwe baganda bange ne bannyinaze. Weewaawo Mukama tumwebaza olw'ebirungi byonna by'atukoledde era ng'atusobozesezza okuba nga n'akadde kano tukuŋŋaana tuli mu maaso ge nga tumusinzaamu n'okumutendereza, weewaawo n'okwejjukanya ku kigambo kye, kubanga tulinga abakola revision. Buli kigambo ekijja wano tuba twali tukisomyeko. Kitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu aba ayongera tubikkulira ku ebyo bye tugenda okuyiga. Kale nno ekigambo eky'olunaku olwaleero kivudde mu Okubikkulirwa 3 olunyiriri olw'19:21. Naye katutandike n'ekigambo eky'olunaku olwaleero nga tusoma Yeremiya essuula 3 olunyiriri lw'12. Jeremiah chapter 3 verse 12 lugamba lutya: genda olangirire ebigambo bino ng'otunuulira obukiika obwa kkono. Ebigambo bino Mukama Katonda yali abigamba Yeremiya, naye olunaku olwaleero ku ssaawa 4:9 Mukama Katonda aŋŋamba ebigambo bino mbigambe ggwe mwannyinaze, mbigambe ggwe muganda wange awulira obubaka buno essaawa zino. Agamba nti yogera nti, bw'atyo Mukama bw'aŋŋamba njogere nti, komawo ggwe Isirayiri eyaseeseetuka, bw'ayogera Mukama. Nabagamba tuli Abayisirayiri mu mwoyo. Mukama atumanye era atumanyidde ddala. Tolowooza ku Isirayiri eri ey'omubiri, baagwa dda baamufa nako, naye ggwe weerowoozeeko nga Isirayiri ey'olunaku olwaleero ow'omu mwoyo, kubanga Katonda takyayawula munnaggwanga Muyonaani oba mu Yudaaya. Kale nno Mukama Katonda akukoowoola olunaku olwaleero nti komawo ggwe Isirayiri eyaseeseetuka. Siibatunuulire n'obusungu. Katonda waffe taatutunuulire n'obusungu, kubanga nina okusaasira, bw'ayogera Mukama. Siriguguba na busungu emirembe gyonna. Katonda waffe atwegayirira tudde gy'ali, tagenda kusigaza busungu. Kassa tudda gy'ali, tukomewo gy'ali, tuveeyo gye twaseeseetukira. Muganda wange omanyi owegwe gye waseeseetukira, nange mmanyi, mwannyinaze omanyi. Naye Katonda olunaku lwaleero, ekiro ky'olwaleero akuyita nti komawo gy'ali, taakulage busungu bwe bw'abadde nabwo. Weewaawo tulaba nti ne mu Revelation chapter 22 verse 14 agamba nti baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe. Kale nno muganda wange ng'odduka gye waseeseetukira ng'okomawo eri Mukama Katonda, kubanga Mukama ajjudde ekisa n'obulungi n'okusaasira. Akugamba nti yoza engoye zo, yoza ebyambalo byo, nti ebyambalo byammwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti. Baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu, era balyoke bayingire mu lubuga nga bayita mu miryango. Kale nno muganda wange, tulina omukisa munene nnyo abooza ebyambalo byaffe. Kyova olabanga buli kiro, buli ssaawa 9 nzija wano ne mbuulira
ku kigambo eky'obutukuvu n'obutuukirivu ne mbakoowoola buli lunaku nti mukomeewo eri Mukama Katonda. Yonna muganda wange gye waseseetukira Mukama Katonda amanyiiyo, naye tagenda kutunuulira bubi obwo, kubanga agenda kututukuza ebibi byaffe ne bwe bibeera bimyufu ng'olugoye olumyufu, ajja bifuula ebyeru ng'omuzira. muganda wange Mukama akuyita olunaku olwaleero. Komawo gy'ali, mwetegefu okurisiivinga, mwetegefu okunaazaako byonna ebitasaanira. Weewaawo tulina omukisa abayoza kaakano ebyambalo byaffe, twetukuze n'omusaayi gwa Yesu Kristo, kubanga mu musaayi mwokka mwetulokolebwa, mu musaayi mwokka mwetulongoosezebwa ebyambalo byaffe. Naye bw'otadduka kibi ogenda fiira mu kibi era ogenda kuzikirira. Kale nno muganda wange yonna gy'oli nkukoowoola era nga nkuyita komawo. Kubikkulirwa 3:19. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabuulira, kale nyiikira weenenye. Muganda wange, ono Yesu Kristo yayogera ebigambo bino. Atunenya okuyita mu kigambo kye, atunenya ng'Omwoyo Omutukuvu atulumiriza olw'ekibi kyonna kye tubeeramu. Kale tunyiikire twenenyenga. 2, laba nnyimiridde ku luggi nneeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi nnaayingira gy'ali era nnaaliira wamu naye nange. Kale nno muganda wange, Katonda Yesu Kristo ali ku luggi akonkona, naye obuteenenya bwo tosobola kuwulira ddoboozi lye, tosobola kuwulira konkona kwe. Weenenye kaakano ojja kuwulira nga Yesu Kristo akonkona oluggi lwo, era bw'atyo bw'onokkiriza okuwulira eddoboozi lye ng'omaze okutukula, anaayingira era anaaliira wamu nange naawe. Olwabirimu awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Halleluya! Mukama Katonda waffe weebale, kubanga ekisuubizo kyo tokizza mabega. Otusuubizza kaakano nti bwe tunaawangula tunaatuula wamu naawe ku ntebe yo ey'obwakabaka, kitegeeza tunaafugira wamu naawe. Baganda bange, ekigambo kya Katonda kiramu. Bw'asuubiza talinga mwana wa muntu nti alimba. Agambye nti awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe nawangula neetuula wamu ne kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Kale nno muganda wange, okubuusabuusa kwonna okubadde mu ggwe, okwemulugunya okubadde mu ggwe, malala obutali butuukirivu obubadde butudde mu ggwe, bwonna obumanyi. Olwaleero okuyita mu kigambo eky'olunaku olwaleero, Mukama atukoowoola, atuyita tudde gy'ali, kubanga tagenda tubalira butali butuukirivu bwonna. Amalala g'ensika galeme otutwala, ebyenfuna by'ensika bireme otutwala, naye tusigale nga tufokasinga ku Mukama Katonda waffe, weewaawo nga tujjukira bulungi nnyo n'ebisuubizo bye bwe tukwata amateeka ge. Mukama abawe omukisa ng'ate tugenda mu kusabira awamu.